mwanjula mu butongole. Ola. Nzize nga nzosaba akaluko bwa president. Njigidde mu kabonero okulunda embizi. Musirike era nga amanya munansonyiwa obutasoka kweyanjulirawo naye nga nvudde mu kitundu ekiyitibwa mukiwa obugalo. Era nga ndi president nga nze saba kalulu kukalo kammwe amatendo akakulukuta omuzigo gw'embizi. Ola musirike mwenna awuya mulina ebyetaago bingi nina benjaga osimira bbowa y'obuuki. Ola era nga oyo no vice president wange era omulimu nakolako emirimu mingi atundako obutungulu n'envuba ku nsonzi naliko omuvubi naye nga nali nvuba ebika byeki aliyo kale buuze ebibuuzo buli alina ekibuuzo abuuze. Ani alinayo ekibuuzo yonna obudde bugenda emmotoka zakiweseeri nawe omanyi yaweddemu omugga anyaga omukulu muviiriddewa Sirowe mwe temumanyikiddwa ku maapu. Kujja ekibuuzo kirenje ekyennyanja ate we naliko omuvubi nasiteya mwani wange yagenda okiddamu ate mwekenaya wakisala watya. Ono ye takusobola unataze kabulu ekibuuzo nyawo inandaga moto. Bazadde bamwe babasi. Nena ngenda omutoto kukola bulungi. Abaana batosa bakwamu campaign kuba temugenda londa. Temuyina ndaga muntu ate temunnatuusa myaka gironda. Kitegeeza omutwe nange mufunyo. Mugende mugambe bazadde bamwe. Bakubiriza abakwate nusu bibiri bagende bagula obutwa ekiddako bakimanyi. Basi chairman wanga ebiddako bibanjulire. Nabwe kiri? Nti mwatumiddwa bazadde bamwe ate temusobola londa. Kati nekebeddemu ng'omunjogeddemu ne vice president wange ng'omutwe gwaffe ndowooza mufunyo kuba campaign owedda tuzikuba mu bantu abatasobola londa. N'olwekyo bazadde bammwe bakubiriza okundaga obwagazi bwe bandaze ne batajja. Gwe musazeewo? Kakati mwandaze okwagala bazadde bammwe ne bagaana okujja.